abayimbi bagendayo abamu tebagenda kusaba busaya mbatwalayo ddagala abayimbi basimba aiddaga ku malalo ga Kafeero iye yali ennyumba ye bw'otuukayo oyinza okugamba kifulukwa n'embwa zisulamu mba muzee tebazigale yagala mugireke kifulukwa tebagiggala okujjako era akwatibwa ekisala ajja n'asumulula wali nayo akikoze naye afuna ebizibu bye ku MR live kwetuli oba ku Meeting Club Bong live kwetuli weewaawo webale kutulaba webale tugoberera subscribing sharing no commenting otulagidde ddala nti oli wankizo mu bulamu bwaffe era otulagidde ddala nti ekisakyo gye tuli tekyenkanika amanya bampita Meeting Club Bong oba Rimasam ku MR live kwensinzidde oba kwensinziira wadde nga ntumwa wano obuweereza bwa Bong Kyate Foundation tuli mu kaweefube wakuza abaana ku ssomero gw'ayina kyonna ky'oyina twetaaga $4 n'ekitundu osobola tukwatirako obwana buli 15 buwa $3 $4 n'ekitundu kuli requirements osobola nti nze nina penso nina kalabba osobola nina $1,000 nina $200 oba zonna nzisobola obwana buno tubujja ku street netubuza ku ssomero oba mu family ezikyasinza okuba enjavu obwana buno bwe tubuza ku ssomero nno ffe omutima gwaffe kugambira ddala nti weewaawo tukoze ogwaffe omwana bw'omuwa Katonda n'omuwa n'okusoma aba talina kyakubanja mu bulamu abaana b'ensi yaffe kikulu nnyo era nze nzikiriza nti nga tuyita mu bazimba obulamu bwaffe obwenkya bujja kuba bwatenenya ekitenkanika gye baleko ssebo kale mukulu wange obulamu buli awo ssebo mpozi obubo wano bayitawo ku Bong Kyate Foundation wezze ssebo ndi wamukisa ssebo tuukako wano eno naye nga balungi webale kuba nantegeka nnungi singa kuba nno ampaana no sikuwanako nze njagala nnyo art ate njagala nnyo art ate era mumanyi so kati wentuuka mu kifo weekiti ngaosoteekateekawo ti nti omanyi obanga muwandiisi nti omuntu atuukewo asobola otuuka mu kifo nalaba nga buli wateeka eriiso alina ekintu ekirala kyalaba so omuntu ateekateeka mu kifo ekitola tinateekateekamu ebintu ebingi yasiguba mukisa muganda wange bw'oyingidde wano nkukubye obukubi mukono naye kawala gy'obadde okajjeeyo oyiwe mu ttama ndabisa nsikulabisa naye jase mazima ezero amazima ago tupagala nnyo tutube bwe tuti nanti kiki ekikugira nga olabye abaana abato oba wakimanyiira ekyo nakimanyiira naye ate sobola kugamba nti nakimanyiira kuba abaana abato ebiseera ebisinga era n'abaganda bagamba nti gyemiti egigumiza ekibira kitegeeza nti gyemiti egyenkya wadde ogiraba leero so kibuuzo ky'ombuuza kibadde kirungi nze abaana abato we mbalaba kyensinga okwagala oba kale kyensinga okulowooza ani asobola bakuŋŋaanya n'abagattagatta ebiseera ebisinga balina talents ez'enjawulo balina obusobozi bungi so kati nze wendulindaba abaana abato mu bwongo bwange oba mu birowoozo byange nebuuza ani Katonda gwasobola okuwa omukisa abagattagatta abeeko n'omulimu gw'abakolamu so kati wenkirabye wano eno kinsanyusiza nnyo muganda wange gwe muyindi ogusoose okujja wano eno beesiwo omwenge mu baana bato mubi otunudde mu kano simokino alukoko nojjayo omwenge akyo kituufu byerabidde badde sibyerabidde naye nti kati ate nze siri mwana muto kati ate okusinziira ku byengeri gye ntambuzaamu obulamu bambi ndwawo okujjukira nti wendi si kituufu omanyi birina enjawulo nti tosobola kunywera sigala mu bantu kikufuga naye omwenge engeri gye tuli nti ne kampani saa zino kati kampani ezikola ebitabo by'abaana singa nagamba nti kampani ezikola ebitabo nga biri ku muwendo gwa wansi ntono nnyo so nga ate kampani ezikola omwenge nyingi ng'ate waliwo nezigendera okujja mu mwaka ogujja 2026 so omwenge gupromotingiddwa nnyo okusinga enjiri saving obwongo bw'omwana omuto okutwaliza wamu ati ndi kuddayo kukiri ekibuuzo kyo nti lwaki ojjeyo akenge gwonkubyeeko nogamba wano nedda tokinkola era ne mukwano gwo nagamba takyagalira ddala so omanyi buli wogenda mu kifo ekipya okuyiga amateeka kiyinza okuba nga si kyamaanyi naye ngaera kyabuwazi Katumba sebo nze nno nkwesiga era oli ttaano wange wadde ng'ekikufuula ow'enkizo
nze lwentula naawe mbanga atudde n'omuzira wange nkulabira ddala ennyindo omumwa guno n'ekyenyi nga by'omugenzi nze yanjijja ku bbala yayimba n'empona ettemu enke ettima n'okwongera okutegeera ensi ebiseera bisinga bimba nnemererwa nteekako obuteesi bulimba lwa Paulo Kafeero yakola bulungi nempulira era byempulira mu lulimba lwa Paulo Kafeero siddamu kwebuuza ku muntu yenna bye nteeka mu nkola kituufu omuntu wampitirirako ateekako tusuza emyoyo olwokuba tokuba buladina emikwano abaana abato seetawaŋŋanya eno kwegamba ennyimba ezo njagala naye abantu beyanjulire taatawo yaani wali nza akuwogeredde wali gwanjogeredde era lwakubeera olina engeri gyobadde okyogedde maaso awo mbadde mwetegefu era okwongerako lwakuba abaganda bagamba tobakira mukulu mukamwa so nyinza obutafaanana nnyo muzeeyi wange naye mbulamu ebiseera ebisinga tujajingibwa nnyo naddala abaana abaserebu for example nti bakizula nti taata we yaliwo mukubi wa mupiira nga gwe toli mukubi wa mupiira gwe tolina makulu mu nsi naye nga kitanga asobola okuba omupiira nze nemba omuzanyi wa firimu so kikyengezako okunyonyola nti nyinza obutafaana muzeeyi kuba ate nina baganda bange abafaana nnyo muzeeyi nze nja nogamba nti nafaana mama nga oba okugjako oba oli awo ebintu bibiri byenyinza okufaana muzeeyi ekisooka magezi ge ekyokubiri oba oli awo nkula ya kirevu kuba ne bino ebirevu mbifunya njuza neno mu 2017 2018 nga nvubuka era ngaonagamba omuvubuka aweza emyaka 17 18 so nange nesanze enkola y'ekirevu kyange eriwo eti tebimaze gatukasa nti byegase bifaanana byowata ate nga nfanya okulanga mbifaako naye ekikulu tekiri mu nfaanana ya kitaawo ekikulu kiri mu legase ya kitaawo ensonga yakyo era ebimu olumu ndaba nnyo omuganda wange ng'amenyeka ne music bakulu baffe kale abamu sijja kwogera omu kuba tugamba nti weesiba nnyo ku gundi naye bakulu baffe mbalabye nga abamu baagala oyimba ate ayagala yimba eraga ayagala kuba hip hop naye ng'ebyaddala akola nsobi nti kitaawe yamala dde omuwa legasi watagitambuliramu ayinza obutafuna so kirungi n'omanya nti atata nga aba yali akuba akadonkamu bwenvaayo nga sisengese mu ngeri akadonkamu abantu bayinza obutanyumirwa nogamba ba kitange yali muyimbi nze sirina kuba muyimbi kampandike firimu kati nga wentuuse wano eno mbadde sisuubira nti nja kusanga olina baddogo wano we bati bangi ne kati ze ndirwaita nti sobola okuddayo ntaliko owulira ebigambo byo era wempulira ebigambo byo okusinziira ku mbeera y'abantu kubaana ngeri gy'anayogera oba akulidde nti kirungi gwe n'abaana bo balina empisa ne waliwo abalala abatalina mpisa nga omukulu ayogera n'abalala boogera naye kati ze ni muwandiisi kati nkwata ebigambo byo twagala kino kati ndaba n'omuwendo gw'abaana gwoyogerako nga teweegulye kati ndabira ddala ngamba okay kitegeeza ono mwetaaga oba ono simwetaaga so nze nina okukkiriza nti tetulina nnyo ogoberera bye twetaaga kukola aba tusaana ogoberera ebyo ebyateekateekebwa okukola kuba ebiseera ebisinga kikwanguwirako tambuza obulamu kati simanyi kino kyewakijja ekya foundation naye bwe ntuusewo engeri gye ndi muwandiisi mbasobola okugamba nti sobola okusiga ekifaananyi ng'omusajja ayogera mu baana akiraba n'agamba mwana yakuba ekifaananyi ky'omusajja ng'alina abaana be naye ate balaba emyaka gyo ne bagamba kati mba n'ekibuuzo nti sobola okukola ekifaananyi nendekamu ebibuuzo mu ati gwe nkoze so kati mbamu agamba alabika yali foundation alabika yali abakuŋŋaanyiza basabemu so kati obulamu bwe butyo nti abantu abasinga tugesinga naye otatuuka kulaba ate notakoma kulaba era n'owulira tosobola kufuna mazima oli musajja mugezi oyogera ebigambo bigatta nze no ndi wa mukisa nze omu ku bantu bawadde omukisa okutumizaamuko kamera tegwenkaniko ogera nebaza mukama olw'ekisa ekyo nange siwo ni wa mukisa ku lwekyo kuba nange ompadde omukisa okuntumizaamu kamera era nno nze awo nonjukirira ebigambo byeyansuubiza katonda wange gwenzikiririzaamu nti bw'ali njagala alintuuzako n'abalangira n'omulangira mwana wa katonda mu mboozi ya taatawo principal Job Kafeero omugenzi omuyimbi yali ayimbanga eŋŋonza taata waffe kitaffe mu ndongo ekibi kyasinza okuluma kiki kyoyogera ekyo kugamba ekikutuusa okukaaba kuba interview gye twamalako nagikaatinga bukaatinzi nga amaziga gakuli bubi nonga akaatinga ajjayo kaatinga tuli olyokoyemu nali sikooye nnyo naye ate n'obusungu manyi omuntu
osobola okwatibwa ensobi 2 mu nsobi emu ate zonna ne zikusinga naye ng'oluusi ate emu yalina okusinga. So nali sikooye tukakaaba era sikoowa kaaba situkanye okuleva eyo naye olumu obusungu nga bumanyi nebyo babikuluma ng'omuntu kyova olwaliro nkuyise wano nasijja kulumba mu geto zo olinakola appointment njakusanga olwedde oyina essanyu lyolimu nenga kati olwaliro nsalaako ku ofiisi nyamba twogereko kewange nga njagala kuno obyogere ebintu nga tebajja kwekwasa kintu na kimu. Kireva gye omuyimbi yeso Papa Misa Semakula yeso n'abalala batambulira nnyo mu mboozi zo oba onyumya ku taatawo. Yeso taatawo yali ankolaganishire Kireva gye kuba ebyo nebyo neewunyisa nze mbadde sikimanyi ate empulira ate Kireva gye sima yakuza Kireva gye Kireva gye siyankuziza nze maama wange lwakuba tabadde nnyo mu ggwanga naye nga maama wange yankuziza mu mbeera yonna okujjako ne bagaana ba muzeeyi okuyita mu magezi naye nga si mu buyambi maama wange. Kati Kireva gye sijja kukkiriza nti Kireva gye oba yali mu mukwano gwa taata nnyo kujjako olumu kyali wange nga nze omuntu amanyi nze n'emikwano gye nkoze nga sigikoze balinnya lya muzeeyi weebale nnyo era nga n'abantu abo bakitegedde luvannyuma nti ndi mwana wa Kafeero. So mbadde sikuliriza nnyo emyaka nga 17 egiyise mbadde sikuliriza nnyo lya mwana wa Kafeero. Mbadde omuntu ayagala ogezaako okuyiiya, omuntu ayagala ogezaako okuyamba bannaabwe era omuntu ayagala okwegattaka, omuntu ayagala okusoma okuyiga. So nti okutandikirawo nti mu bulamu bwange bwe mbadde nzija nga ntoba Katonda yampa omukisa nti manyi omupiira era ntambuddekoko ne pasipoti yange yasooka nganze omuntu ogyefunirako ng'ogyeko bino bibangamba nti ddayo kuba nina sitole ssebo sisazaalibwa wano eno. Tugenda genda awo naye kati soke tukwate wano abantu we bantumye banga nti neddala Kireva alina obulumi bungi ate wayogera ku Eddie Kenzo wayogera ku Kireva gye wayogera ku Papa Misa Kiba tudde wano ya tubasosogole sina kindi ensebeko nekyeyiga oba nabo bamanye nti basiimibwa bakola. Okay. Neyanza sebo muganda wange nasonyiwa okusala mu kirimi naye saagala nnyo okukooya nga kyogezako kundaga nkiraba anti sawa ya leero Kireva gye siina nnyo bukakafu nti yali mukwano gwa muzeeyi naye ate wetwatulangako ennyo naye nga twogeramu yandaga nti yamwegombanga. Nze muzeeyi wange agenda okufa ndowooza nga Kireva gye yakakuba wakukoona eno Kireva ensi yaleeta kitegeeza nti muzeeyi agenda okufa ngaera Kireva yali yakuba baana abaaliwaawo abaali bakyusa music w'enensi. Kireva mukwano gwange nti mu 2017 nkulidde nga omanyi nti nkulidde mu ndongo niwogezaako okukola ebintu ebingi naye olwo kye bayitwa blood omusaayi ebiseera ebisinga niwoba toyagala kuyimba naye nga taatawo yali muyimbi wesanga tolina example gyowadde bantu ne bategeera okujjako ng'oyimbi. Kati nakuya nnyo mu ndongo era we nafunawoko ku busente nga nvudde wabweru nkomye wano eno nayagala okukola project eziyinza okunyamba neziyinza oyamba abalala benyinza otambula nabo. Kati nasinkana Kireva gye nga mpulira amawulire gamwogerako nasooka namulaba ku mawulire nga bagamba takyali mu Uganda ali South Sudan. Kati ate nga nze manyi Kireva gye gyali ali Buloba nengamba lwaki ate ensi egamba omusajja ono waati nti yabula ate nga gyali kati nalinamu ku sente zange awo ne mugattagatta nenkola ekivulu baideni ebiseera nga Kireva gye akoyera emitwalo 15 ngera ayimba ku bizinga nga mano mu Kampala tewali amumanyi. Nengattaawo ne muwa sente nenkwata n'ebikukujjoyo nga kyakola ku WBS yakolanga MC ne mbatwala ne bakola wetwakola ewavu omukwano. Mu 2018 Brian White najja yali yekyanze ne Chameleone wabiwulira nti sanyi Chameleone ankoze ekyankoze ekye kati Kireva nafuna omukisa ne bamutwala Arua. Era ebiseera ebyo Kireva wawo ng'agenda ddengulu badawo ze sente ze yasooka ofunako ezaawamu nti ofunye ddiiru ya miliyoni era nze yagirimu ne tugenda naye Arua byonna ebyatuukayo Arua naliyo ne tuyimba we twavaayo ne tukola omukwano kyava ngamba Eric siina sente naye nyamba sawa yairo nsobola okudda okuba eri Kampala naye siina mmotoka nangamba ekitiibwa kyange kiri ku mmotoka nenga yali yanyumizaako lwaki yatunda emmotoka agula ettaka ng'akoye okubeera mu muzigo ekajjansi. Kati ekyo bwe yakiŋŋamba nengamba omusajja teyatunda mmotoka lwakuba nti musiru yatunda mmotoka lwa vision era ne vision tuziraba kuba yagula ettaka era kati waliwo ennyumba waliwo studio. So
nenkwata milioni zange 2.5 azijjawa mu kivulu si mu kivulu ate kati ng'ebyo ebivulu byaggwa siga nti oba nekivulu kinamutegeka nafunamu nnyo nga n'ebivulu byaggwa olwo sente zange zalina sente zange onagamba nti oli muto ofunye sente za bwana buto kwa nali muto myaka 17 16 nga so kubanga mbamu ne milioni nga oba kala 2 kiza nti nali era ntali sokwata kuse so akireva je nangamba gwe nyamba ko ngulire mmoto kanzi nja kuwa mwisho konzo gena kumpa shows meka nangamba nja kuwa shows asatu kati ngendo balabala milioni 2.5 nti wadde kale balabanga yagwa nengera shows asatu sente nyingi nemanya nti lekinene njafuna milioni nga 5 nembalawa amagoba nebbanga inaba ate ngomanye byabayimbi bekyanga ntugenda kubana masaka wane machinji kireva yala nakakaddeke nenonya milioni 2.5 nga ogambi wazijjawa ezimu naina milioni 1.5 milioni emu natunda na ante 2 nga nomukadde no tasimye mfo kyo kugatta kato jjawo bujja nenga nze manyi angude mu industry y'abantu abali mu muzeeyi wange nenge binogamba nti ni mwana akafero nga tabimanyi mbikolanga muvubukazi kwa nsaga nyo kikulembeza nayagalanga nyo kikugambe nga tukumye omukwane banga ddene kireva je mnaye tufunye motoka kagolofu akamutoka bakatanga golofu bagula milioni 3 twajigula milioni 3.5 nenga yali ya milioni 7 ntuwayo 3.5 kati nga tulino sasulanga ko mpola mpola bali batwadde vanyuma lwa weeks 2 emitwala 5 kati mnaye motoka kireva atenge no muulira wali ayina chali bamita MP Jesus ngana bali mulanga ali Rwanda cheva mukubirako nga akomyewo ne mugana ngo ansubiza okumpa shows ate wotyo okoze nangamba mugana wange ne motoka jogo ngamba ensumbu wagizeyo nja kuwanga sente ninkwate motoka munyini yampa n'ebisumuluzo nali simanyi nti yegera di muwonge nampa ebisumuluzo nampa ne kadi bichi nenjizaayo batewuza bwe nagizaayo bali bangamba kireva yajukuwa sente zo tebanyongera sente saddamu ofuna ne 10 bwe yali Rwanda yali ageze kola kuyimba anti ate yali agenda kuyimba dena muongere mugeni maso nebivu ebyange wayandagala tangatako nokumukubira nga takwata biseera ebyo nga takwata ate nga mukubirako nga ngamba tene mundoke musumbu wakati ne mwesonyiwa ze sente nali sazikola mu ndongo kuziteeka mu ndongo nali nazijja mu mpira talent ye kwasa ina mulimo guswaleta sente zo kweje emyaka kati bine byesonyiwa mbadde n'abantu bangi ne kwatagana ne Kenzo nenga te kireva agenda okujanga nze ndichali wa Kenzo kuba Kenzo namulancha ali dogo era Kenzo namwewunyisa nnyo so kireva oyo wetumaliriza ebyo nabinambirese waise emyaka mingi wano juzi wano dogo lyafuluka bajja mukwataka mukoire concert kireva ngamba Eriki gosobola okunyambako ku entertainment bichi jango nyambi nze yamukoira ataya ebimwala bakudogo lyafuluka nze omanyi okutunga sakola ataya kale nkyogedde bumitiza yamukoira ataya nenga manyi nze yawandika ataya go wajiwandika ate sijja kwegumiriza nnyo aba twali ffenna aneera era omuwandiisi osobola okunyonyola ebibyo n'oli byeyakola nti webale nti omukulu nze yamugamba nemugamba omukulu nga bamaze nomuwa sente z'ebyambalo milioni bazaali 2.5 nze nemugamba omukulu bakola byenyo mu mawulire ng'oli mu bloka biki wakito ogenda yimba ennyimba mmeka nanga ngenda yimba ennyimba 3 nemugamba kati kirungi nnyo feza esooka oba ogenda yimba nnyimba 15 nzikubire mu ngoye ezirabika obubi tuli ku kintu ekisobola okuba eggwanga n'ekikuba n'amatala w'amayanja tugambe nti musajja agambye kintu kikubye Uganda nekikuba n'eri kireva nangamba ate bisoboka mwana ate nze ate omuyimbi ate mwana bikewe ntyo namugamba ndi katubalire bantu ozagwa abantu ogenda bakolera ki gomanya abayimbi abambala Kenzo omusinga okwambala palaso bambala nekolangira abantu bavayo nga bagamba tebitunyumidde nenga n'okuyimba nga ayimbye nnyo nejjasa abantu betagayo entertainment ey'enjawulo ate nze namu ati wange oyo wakafeero so nemugamba kyogenda okukola ogenda kuba okwata akatiba okasitule mu bbanga ng'oyambadde ebigoye ebikyafu nze yamugamba yali alinamu ati oyo naye nga yeetya nemugamba ogenda kwambala ebigoye ebikyafu nangamba nja kwambala stocks nemugamba atwali yakuba buloka ayambala stocks buloka abantu bazikubira mu bigere nadde bali nakirowooza naye nga nze ndi mukumugattako tusobole okukola awo wonawona nonkoya bwere ansasule sente zange ziri waliwo mugamba nti wetukola wano nsasula sente zange ziri yes tukoze kireva akubye sho nga bwe yali bintu bingi ne badansa nze yabaleeta
muletedde badansa mazu bagamba kibagenda okukola byonna naza biwandiika mugenda soka muzinire ku instrument ngola era babikola nti basoka ne bakuba oluyimba lwa Clever nga tekuli bigambo nga ali agamba Clever nga bana bali no bakuba kati oyo nena ati tuwandika muwandiike era omanye dakika bagenda zina mmeka we bavaayo ani addayo so nti ngokulanga mulimo gw'eddakiika 10 ne muganda wange bw'amaanyi era oba toyina budde buwanvu takikola kati ekyo mba nkikoyira omuntu nga Kenzo abalina kumpa milioni 7 oba 5 mba nkikoyira abantu nga Dr. Jose Chameleone alina kumpa sente zezimu naye olwokuba nti Clever je nakikoyira bwerere ne tuteesa ne muleetera abaana abaazina nabajjaawo mu nkere munabisaalwawo saidi zaawo nga abaana abalina ozinira milioni emwemu buli sho twali tulina sho 3 twali tulina Erugogo twali tulina Emukono sho yokusatu yali Ntebe gye basazaamu ku beach Clever oyo onaku bwe lwatuuka ne mugamba sente z'abaana actually tiyateeka muwadde sente zogamba nti omuyimbi agulidde abaana ebyambalo ebagenda okukozesa twakozesa byaffe ebikadde ne tumugamba tuwe sente tukoleshe esooka yatuwako emitwalo 3 nange emitwalo 3 talina mmotoka nga tulina ofunako taxi evuga abaana ebatwale wali sho nga kuba balina okulya balina okunywa bwe twakomawo ngaeyosho tubanye emitwalo 7 yagamba muyinde sho ey'okubiri ey'Emukono awo nawona muwadde obudde etwagenda Emukono ne Mukono yampa emitwalo gyali 25 era afuneko emmotoka etwala abaana Emukono bagende bazine bakomewo balina okulya ne bimuzika ngera ampadde emitwalo 3 kati bwe twavaayo nsaba sente za sho 2 ziri 7 ne zine 7 kale nga talinawo kamwana nanga malinda ko tusoke tumalize shi esembayo budget nampa sente ne tusulanga tuli ku ekyo tugenda okera ku macha ninze mukwano gwange tulabe ekiddako ngenda okulabanga amawulire gatambula nti ekivulo kya Clever je bakisazizaamu era Clever je yanyogogana akankana nenga n'omukolo obukoze concert yali akitya era nzi yamberako mukwatako mugambana nge kijja soboka nga tati antamanyi yimba wabula nga ayimba emyaka mingi nenga talina experience yekyo era kiyali alwanyisa mbulamu bwe akoleko concert era yatukange kiseera nga abingamba nga alinga akabira Katonda nenga nsiri Katonda nagamba eri kinkubye ndongo myaka mingi nesinayo concert abaana bazze bakoze nemugamba Katonda ajja kuwa omukisa era zinakulembeza nnyo Katonda era kigambo ekyo Yesu akikulembeza nnyo ku muntu alina amakulu so Katonda namuwa omukisa namuwa Yesu bajjo we bajjo namukolera Clever oyo twaddayo Buloba nangamba Eriki sente tebatuwadde abaana ne bankubira amasimu abaana bali bamanje nali nsula nga bamanyi ne wange bagamba mbate mtuwadde sente zaffe gwa tuwadde musajja wo Clever tugenda kujja wakati twale buli kimu kyolina tenga ne baddogo nenga mwana mbeera kyeyo nenjogerako ne Clever nangamba nina show bantwala Dubai yali alina show 2 Dubai Abu Dhabi yaita mukazi we nga talise bali mukazi we yali yekyanga nemberawo ne mutabanyi we bamwita Maya tuyayo ne katabanyi we nagende Dubai nze yasigale waka nenkuma studio ye namala okuma studio ye nenkume waka Clever namala wiki nambe Dubai nakomawo namana ngamba shote zibaddeeko sente nenga byagenda obeerawo nga mbitegedde kubanga shows zaali 2 ne budget sente za shemu yali aziridde nga Jackson yakomamu kwa budget yatusanga wa producer gundi twali bwa Pademan namugamba abe Dubai bakuweerezako deposit milioni 3 natulaga ne message naye teyazimuwa kati nabane yekyanga moyo process kati oli ategeka ekivulo we Dubai agenda okujja Clever mugamba nze tebampa nkade ne 10 atobudde buweddeyo nanga kati Clever ngiri jali musajja wa Katonda nagamba nti sente Clever oli bajozi yali muzireke kange nenyimbire zo sente zasiga yagana nayimba nakoma wala nagamba tewali wera sente nga omanye mtu byogenda wabweru bamu naka sente uyagala gulako kiki akomyewo uyakomawo nangamba eri komanyi Dubai tebadde sente abula balina shoje bantegekerera London yali inobera mu gwomunana kati zengeno kulaba entambula zenga shenzo obutabayo Clever ne mugamba omanyi ebye sente mbirese nyamba ye mitwalo 5 ngene mpeko bali abane emitwalo 25 nange emitwalo 25 mbeko ne wentandikira olonga mazina yo kumpa emyezi 8 okuva mugo kubajuki alien skin akola show akola concert ye mugo mukaga ne Palaso ezo struggle zimanyi kati mugo 8 bakoya Clever je kati okuva mugo 8 wona nkujumiza uyo nyingira mu December ndi wa musajja Clever yanewunyisa nnyo nti yangamba talina sente nzo kwa ina kitufu yataina nampe emitwalo 5 nangamba genda
nengenda yampa emitwalo 5 nene pakya nenvayo buloba nenkomawo e Kampala nze Kampala siremerwa kuba mu Kampala kuba nkwidde mu Kampala waitawo emyezi nga 7 abaana ne bajje wange ne batwala TV batwala omufaliso batwala ekitanda ekitegeeza Katumba bwave mu kugenda mu show za Clever J wali tosula wano wosula wali obulamu obulungi obulamu bwange bwali bulungi kuba nkunyumiza eri emabega nti n'omusajja nasalawo mulekere emiliyoni 2.5 ate nga ne sente nyingi zesoogeddeeko zino wawawawo embera y'abaserebo oyo bagimanyi n'ekyokulya nga biki mwana nterako ebiri so ebisijja byogera nnyo kuba nange era bangi abanyambye naye nebuuza neŋŋamba abaana bajja ne bajja ewakaawo ne batwala buli kimu musajja ono gambe gonsanga nkoyemu basikoye nti siina byakola wabula mba mbigatagatamu nga ndi bwomu bajja ne batwala mufaliso nga emikugambye buli kimu bakitwala okujjako kye bataatwala zaali ntebe ate nga ne Land Road ebbanga ina malo wa Clever nga nsuubirayo ssente eno ebintu byange byalimu era nga mbala kati ngenda ovayo nga Land Road amanya akadde kamu emitwalo 2 n'abaana babanja show zaabwe ziri 2 emitwalo 7 kati yawo abaana batwalako ebyabo ate nga nabo balaba tebaweddeeyo ne Land Road n'asigaza entebe ate nga naye alaba takoze eki taweddeeyo kutandika okusula mbifulukwa tugende mu maaso nasookera no mu betting ng'osula mu betting kukiramu otya olaba ekizimbe ekyo ekiri awo kiriko tata nende sitambula awo nyini yawo opposite Beruga mpuya mu kyataata mukyalina kyataata ngenda kweyo betting yawo nembeera awo 7:8 webugira nga mbeera kabalaza nga mpowa nabyenkola sisulawo nti oba sina makulu naye nabyenkolera weziwera 12 11 nga mpitamu nange natambuza ebyange byentambuza so kati wenabeera awo nembeerawo nnyo kati ate nga poliisi ejja erumu neyola abantu abasulawo ku betting nengamba lwaki kangene mu nkwero kyeki ojja labayo ngozeeyo gwaba osobola osulayo wekka sikulimba so ngamba kanzire mu nkwero okuba n'empisa ate nga osobola otegeera embeera gy'oyitamu kampaate kulema nenfuna omukyala awo era muyitako muzajja baleko maama namuyitira musamugamba binyimbo bandi mwana wagundi jasi nayisa bweyisa bulungi nga ate n'abavuka bali awo bamanyi nenfuna enkwero awo nkwero jasi oliya wakati oli jasi yasulawo kiyasulawo yali atekawo ebintu bye nga abapangisa bamusumbuye nga eyo gyabikasukaye wali ejja kulabayo ngozeeyo so akunyonyola nengamba wawe webunakyanga nga bukya so tebugaana kukyaga oba olina ekigendererwa jasi omanyize kyenazula mu bulamu nti ekikulu si bye tuyitamu ekikulu kutuuka gye tulaga mu bulamu ebikulu si biki bye tuyitamu nabula ekikulu kutuuka gye tulaga so buli muntu abeeko ne mission abeeko ne vision abeeko nekyasobola okukola ate akifuneko okwagala so kati Clever ne muleka era emabegaawo mugana nange ne studio eyo gyazimba abingamba 216 nga tubeera mu nyumba 217 nagamba era Eriki nze nditeeka eyo studio nze omuntu yasooka omuteka ku posta nga wayisewo emyaka 7 ng'aliko yekanga munene nga ate nekyo ya 13 ngamba nze nga abantu ku mulyango ngenda bajjako 13 nga kyensinga okwagala afuna abantu bangi sijagamba abantu mutwalo olwokuba yali yabula kamba agambe 3 wadde yansabye emitwalo gya 5 kamba agambe 3 nga kyejagala omuyimbi afune vibe kwasali mutegesi wa bivulu jasi nalina mukwano gwa ndongo so wentyo simubedeyo byokka mu studio tubadde mu studio okuwandiika kumuwa mbadde soka kogera nti luyimba luno yane juzi nali nteekateeka kumuyisaamu gaali nga bwe muvubuka ngamba adafaza tolina pawano kubanza abavuka linya lye bampita adafaza 77 njagala nnyo abaana era wentuuse waneeno banga lyemaze wali nga ntudde era mba nebyokukola nga womanyi nandibadde ngenda naye ate ndabye obuvunanyizibwa nga bwoliko ate wesikuwa budde nze mbaasudde kubanga ndaba oli ku miti emito gyoliko kati awo niwandingambye ntibeerawo olunaku lulamba naye ngaoli ku baana era mbadde njakuwa obudde bisizaamu nnyo ntondwisizaamu nnyo naye era naawe ba ne programu zo ng'omuntu tugende maaso so kati nafaza ate nibadde sirimanyi
Dafaza 77 atogamba Dafaza nawe oli taata nti okweyita Dafaza 77 nekizo nsobola kubeera taata namba emu namba bbiri newe namba 77 olwadde okuva ku namba emu mpaka ku 76 n'obuuka 77 n'ogenda ku namba 78 n'okweyongerayo nzija ndyawo oyagala bitwala byonna ate nzaani ani yampa obuyinza Eddie Kenzo wano waliwo wakaba amaziga nogane Eddie Kenzo n'atuuka n'okungoba n'agamba genda Eddie Kenzo yakugoba atya mwafuna obutakanya Eddie Kenzo kugaluli programu eri abantu bangambe naye lwaki osoose kumaliza Kireva gye oyabya Kireva yagadde tugenda kuddawo wano tukuba kasavo kanyama Eddie Kenzo atuuka atya okugoba nogamba Eddie Kenzo yangoba waŋŋamba Eddie Kenzo n'atuuka n'okungoba biri mu butambi nga amaziga g'okaba anti bwe buzibu kabaka ne bukutusa okumuyisa kalata nekiriwo ekiti Kenzo teyangoba bugobi bwatyo naye Kenzo nkugambye nti Kireva gye we namwesonyiwa nenkolo ntamuza obulamu bwange Kenzo mukwano gwange by the way ye muyimbi gwe nsinga okwagala simwagala nti obala music we ekabula n'embeera ze za buntu kale muntu kale ye muntu gwenzo gamanda asobola okweyisanga kafeero aba basudde mu bayimbi bakakati ntegezo ojja kulabanga n'entalo zeyalwana nga yakajera tezalinga zamaanyi jasi bamemba mwogerako nnyo kigambo naye kati omulaba Kenzo nti embeera ze yagiramu nakati zaalimu Kenzo takyusanga kigambo kyo mubwetowaze na biki kati maliza Kireva gyoyo Kenzo yali waawo nali njala kola malalo ga muzeeyi nali njala agenda wabweru nenga ebiroto binsumbuwamu ebiroto bite mzee nawe yandosezaako manyi kati bino byetu byogera buli omu agamba banaye buli omu anamuloosa kale ekiro kyakafeero nakuba jebbi yakuba ekiro kyakafeero kati mzee wange wanjawulo mzee tiyali muntu kyokka kati nkulimbe abantu we bato gye bali ana ojja kutunyuza oba jajjawo nga gyali obanga yali taatawo nga otunira ebintu byakola bambi nga bamutegeera avuddewo webale nnyo kati muzeeyi wange teyali ekyo kyokka nti aloosa buli omu naasobola okuloosa nakizuba nti osanyusiza nze omwana we tekikugana kuloota nga oli naye nga bakugamba webale oba oyo muyambe ate kati nkulimba eki bangi ali ku nsi aloosa abantu taloosa kati golowooza Katonda okuba yakyogenda okukola enkya ozaba akola mulimu atuukiza buvunaanyizibwa bwe gwe tosiima kafeero atuukiza buvunaanyizibwa bwe okuloosa buli bantu si buli bantu oyo nena abeera azze bw'abaga si mukwano nga teyali mukwano gwe nnyo aba muganda we nnyo oba oyo ayambye omwana we nnyo kati si buli bantu togamba mbu waliwo omuwala gwe nali nsaba enamba naŋŋamba nga tumaze ogalamba naŋŋamba naye namba sigiwa everyone nemugamba ate nze omuntu omu natuuka ddyo okuba mu buli omu nga bamugambi ntowa abantu kati gole ŋŋanze nesetinga okitegeera neze mba ntya buli omu nze ndi musamu wano so kati Kenzo kati ufuna ekirooto ekyo ngenda okulaba muzeeyi engeri gyandagamu ekirooto ayagala tukudaabiza malaalo ge nesenga naye abiroota kyemmanyi senga nantongo era tulina meeting onaba ogambye tambula n'amazima kuba kimanyi olina abantu abakufolowinga ojja kutambula nange era mu maaso awo tugenda kyaggwe so ngenda obalabalamu ng'egi njagala okudaabizamu amalaalo ga muzeeyi nga sirina ssente bulungi biseera ebyo nalinamu ndooza pawundi oba zaalinga aba135 sente mmeka ezo ezawano yandika tusobola okutegeera nti pawundi emu ate ebiseera ebyo byenjogeeramu banguyiza abantu ebiseera ebyo era kyolina kisinza okugamba nategekako Kenzo milioni 10 nenyongera nemubirala awo emilioni zaali 7 nempangisaako ennyumba eyo gyengambye gye nasooka opangisa eri nga sira bagenda wa Kireva gye nenyipangisa omwaka mulamba emilioni ngemu kitundu ziba sente nyingi twakati tugamba nti pawundi 10 tugamba nti no pawundi 10 isobola okubaamu zeziba emitwalo 4 emilioni 4 pawundi 10 so kati wemba ngamba sente zanasizo so otegeera emilioni 4 emirundi emeka emirundi egyo so nengamba sijja kwata sente zino kantegeke Kenzo katekezo namuwa milioni 10 ngamba zino ngamba kati omulenzi ono musajja ono wemuwe milioni 10 nanyamba nankoira akavulu kaneno sente zenfunamu nga amagoba nzongereko sente ziri ze nalina nebyo kupangisa nyumba ngolo sina babiteekako nga njagala kubanga ngamba ati kantegeke Kenzo muwadde milioni 10 kuba Kenzo yampa buli kimu yampa stage yampa ebyuma batekcha bona bajja ku kyalo lwakuba yakola ensobi emu ku Jaleti
ne balabala muti nga nabalabala muti kivulo kitaka milioni zange 172 nefune milioni 3.5 obaana nja kwata sente zili ndala zensigazaawo oba pound oba lukago ba lusanvu mpiteiteko ne mbasenga abo nzimbe ekijukizo kya muzeeyi ate nga n'ekyo nali sibaze nti kijja kugwabula nkitandikeko nzinzireyo wabweru kuba nalina binjalo okuddayo soma ngira mama ngamba komawo kitegeera nkulanga sente tezimala ngakantegeke Kenzo nateke ekivulu kya Kenzo nali mutwala bugerere batayo kawongo era mukwano gwange walogu nesiga tukole Kenzo yali alina sitwago yali akubye oluyimba lwa mpulira mbakoye ngakubye ne system volongoto obanga ina buzibu kine government kati Kenzo wemalizo muwa sente zange nampadde eti buli kimu asuubiza n'okuba omupiira nkoledde akalango ngenzo Wandhouse akola kusimba naye nkoledde akalango abantu besunze laba ate webagana onale Bobi Wine okola ki okuba ekivulo enambole government oba ina kye yalaba Bobi Wine bamukwatamu enambole kate nga Bobi Wine agenda okulaba